kakati awe wali kalumanywera tebateesa naffe tebakola ki bo basalawo busazi kuga nti ezo muzitusonyiwe kakati ate ku nsonga zino abatasobola abakulu abo bakiwagi erina akapeesa kenyiga bunyize eti mu Uganda bakita batya ekibiina ekibiina semabiina ekitwala ba musician oba abantu bonna abasanyusa oba ba composer ba songwriters plus ne ba DJs ba dancers and all the supportive team betu tugenda nabo mu kintu kino okulaba nga ate tutambuza eddoboozi limu okulituusa eyo gye lirina okutuuka. Ensonga lwaki twasalawo to coming out with this idea of coming together tusobole okuba nga twogeza eddoboozi limu lwa nsonga nti tubadde divided for so long ate tetufunyeemu kati tubadde tusaba tubeereko united ate tulabe nakyo kiyinza kututwalawa era nga ensonga lwaki ffenna mutulaba tukuŋŋaanidde wamu okulaba ng'ate tugezaako okutema empenda tusobodde tutya okwekulaakulanya. Ebiseera ebisinga namwe mukimanyi bulungi abantu batutaminga disorganized yensonga lwaki bwabaawo abayimbi abavudde Bulaaya okujja wano ne bakola emirimu emirungi wano ate ffe bamaliriza batuddiza feedback egamba na bano bandibadde ku level eyo but they are disorganized. So this time around tugezaako okulaba nga ebyo bivaawo twogezeeko eddoboozi limu tulaba ate tuyinza tutya okwekulaakulanya tubeeko ate bwe tutuusa eggwanga lyaffe naffe okutwaliza wamu. Bannange be bano n'abatasobodde kubaawo abalala bali mu holo eri wansi tuli bangi nnyo naye eno ye committee egenda okuba nga representinga press olunaku oba amakyaga leero. Tusanyuse nnyo okubalaba bannaffe era tujja kubeera so welcome eri ebibuuzo byammwe. Before that akakiiko kano nako kagenda kuba kabannyonnyola engeri gye tuli wano era tuli ku mulamwa ki but nze nganze omukulembeze waako bali njagala okuintroducinga eri mmwe buli muntu abamanye era amanyi kye tuliko naye nabannange bajja kunnyambako. Mwebale nnyo, Mukama ab'omukisa.
katwale omukisa guno vice president omukyala Sheebah kalungi oza kuba n'atuyisa mu protocol yonna egyetambula then tutandike ne quick points ezitulese olunaku olwaleero. Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo, nsanyusa nnyo balaba leero kubanga guno omulamwa munene nnyo. Tuze ku mulamwa ogwo protectinga music industry yaffe ebadde yafa ku lw'ensonga ennyingi ennyo leero zimugenda okuwuliriza ate nga tebitandise ebizibu bino mu myaka 10 oba 2 bibaddewo. Kyova olaba ne mwami Matovu era ali wano singa tebyakwatako eyo generation singa taliiwo. So tugezaako okufixinga kintu ekibadde kijja kirya industry yaffe over the years. Tugezaako okufixinga kintu kibadde kirya industry yaffe over the years kibadde ng'ekiwuka ekigirya naye nga ffe tetumanyiga olaba ekikajjo nga mulimu namujinga ye industry yaffe. So tugezaako okujja mu namujinga oyo ate nga tetusobola kikola nga tetwegase as a unit. Tugezezaako bikola naye twalemererwa because buli omu nga president waffe wagambye atutaminga disorganized. Abantu bangi babadde bafunamu mu disorganization yaffe ne ignorance yaffe obutamanya bulungi mirimu gyaffe. Kati tubadde wano ebbanga eriwerako nga tugezaako okuyiga mulimu gwaffe munda mu byenda byagwo ate era tumanye n'engeri y'okuprotectinga kubanga munnange bw'otakuuma kikyo ani anakikukuumira. So tetuze leero wano okutereeza ye music business yaffe or what you call the music industry strictly about the federation kubanga federation eno gyetwagala etuwenga umbrella eprotectinga omuyimbi yenna. Tugenda kuba tuwuliziganya ebizibu byaffe ebyaba art industry ebiri mu music then tumale tuwulirize ensonga zaffe ki zetuyinza solutions tuyinza kukikola tutya okwongerayo maaso moving forward from today. So tugenda kwogeramu ku bizibu byaffe then twogeremu ne ku solutions zetulowooza eziyinza ofixinga mwebali tukuwuliriza akume. Tweyanza nnyo tweyanzenge kati awo point of correction twakolamu ka changes ka change katono da tukyakola nyingi kubanga komite ekyabulako abantu bangi naye tubadde tukyasooka kwetereza then tukola update rumo naye engeri gy'oli nti okikonyeeko twakolamu changes ne tukwata madamu Juliana ne tumuteeka mu finance ali ku finance committee nga ekulirwa mwami Bebeku kakati era erimu David Lutalo eriko era ne Saha then ndowooza kubulako omu but so far kakati ne tukwata Spice ono ne tumufuula nga ye mumyuka wa Palaso. ndowooza kansabe okuviira ddala ku mukono eri minerals gyatudde buli mwali tuwulire atudde mu capacity ekimuddemu okuba omuyimbi then nekyakola ku Uganda National Music Federation Musician Federation. Ndabayo I happen to be under the office of the disciplinary committee under the Uganda National Musicians Federation, a group that has come to create unity and togetherness in the industry for the very first time. Amanya Abamawulire Batabuse, and I joined this team because I love music and I love the creative world, and it's been so long that so when I came for the meeting, I was like, I have to be here and help to mobilize people to understand what is happening in the music industry. And that's why I'm here. I love music and I love to see the change that's happening. Also known as Sheebah, Liwanonga Katukirisi for committee. I am a mobilizer. I support the president, vice president, to make sure artists above me, below me, show up and we're going to do this. Hello everyone, my name is Vice Diana and I'm a deputy vice of the Uganda National Musicians Federation. This is for a good cause. Our business, which is music, and we are going to do this because for the very first time we are one and we're speaking one voice. Thank you.
kusimba unity kutambuza ddoboozi limu byonna bye tupanga tubipange nga tuli bumu nga tewaliwo avudde ku mugendo gwe mulimu gwange okusinga obukulu for now tumakinga sure nti tuli mu straight line. Amanya gange bampa Sheebah Kalonji, nga nze vice president wa federation yaffe eno. Ngera omulimu gwange nange gwe gumu ogwa buli omu wano n'abatatujoyininze leero ku making sure we protect our business so that tugiryamu mu myaka egijja ne bazzukulu baffe. Thank you for coming. Amanya bampita Kansi Mehan. I am an entertainer, a musician, and I am so privileged to be here for the Uganda National Musicians Federation press conference. And I am here in the capacity of the Office of Madam President here. Hello, Manyanze Palazzo, ndi Bayimbi, ndi Vice President wa Uganda National Musicians Federation. Ndi wano okugatta ettaffaali lyange ku industry yaffe ennungi, ndi wano olwo mu mazima, mu bwenkanya, mu ssanyu ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze bampita Julio mbalamusiza mwenna era nga nange ndi wano nga akikiridde by youth mu federation. Mwasize mutya bannange, amannya bampita David Butalo era nange bwe neeyita ndi ku kakiiko ka finance akatobenkeza ebyenfuna mu federation yaffe eno bigenze bitya, tuli mu mazima n'obwenkanya ng'era tuli Bebe Cool yatutwala, David Butalo, kuliko Juliana, Madam Juliana, kuliko Kinsa, so tugenda baweereza bulungi. Amanya n'eddoboozi Mr. Lee okuva mu Twagala Byaffe, nange ndi wano omukuba committee nga nkola nga national leader, national youth leader abakulembeze b'abavubuka ku platform eno. Musibye mutya basebo ne bannyabo, amannya nze Lord Bitten Mutebi Ramadan, nga ndi ku kakiiko ak'empisa akakulibwa Nina Rose, nga kalimu DJ Michael, nga kalimu ne Charles Nalubega. Fenno ogwaffe wakuuma mpisa era mutuufu federation yazze kutereeza mpisa z'abayimbi tusobole okuba ti naffe tufuna omulimu gwaffe nga tutambulidde wamu ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Abaagalwa musibye mutya, amanya n'eddoboozi nze Hanson bali luno era nga bali luno nkola nga chief whip ku kakiiko kaffe aka federation. Omulimu gwange okumakinga sure nti buli kimu kitambula bulungi wano, kwe kulaba nti muzze mu bungi ne wansi eri olaba nti abayimbi bali organized bulungi, kwe kulaba nga sobola okukunga mwenna abayimbi okulaba nga muli wano. Yes, amanya gange Empire Alan aka Alan Sonics, ndi ku committee nga general secretary. Omulimu gwange kusupportinga nga committee bemugira the president, the vices in all different activities ndimu gyabo gye bakwasaganya. So yes, tujja kubaweereza bulungi nnyo mwenna tubeeyanza okujja kuba naffe leero. Thank you so much. Nze Moses Matovu, ndi mu federation eno committee. Kifo kye bampa nze ndabirira bannaffe ab'obulemu, abaartist ab'obulemu, welfare, Uganda welfare officer. Sanyuse nnyo mwebale.
Federation kibiina ky'abayimbi ekibatwala okubaregulatinga tuleme kubeera nga tetumanyiddwa nga buli muntu ava eri yeeyita muyimbi naye nga tewali kiraga. Tuli ku mbeera y'okutereeza okulaba nti omuyimbi abeera recognized, omuyimbi asobola okubeera nti bayita IPI number ne ID association ye naye ngeri governed by the federation, so that omuyimbi bwakugamba nti nze ndi muyimbi omugaki ekiraga. Abantu abamu badde beeyita bayimbi nga si bayimbi, ne bakola ebintu ebitali bituufu, ne bata erinnya ly'omuyimbi ate ng'oluusi entosi zaabwe endala. Ne tusalawo tukole ekintu kino ekisobola okuba nga ffenna kitu identifying ate ngera tukozesa eddoboozi limu. Points tuzirina era ngenda kutandika ne mwami Palaso ate atutwale mu maaso and Spice Dan. Abali ono agenda kubabulira abaali nabo then ate batwale mu maaso. Yes, baganda bange mwebale kujja kuŋŋaana naffe olwaleero. Nga bwe nabagambye twakuŋŋaana ne baganda bange bano oluvannyuma lw'okutunuulira ng'ebiteeso byali bitukuŋŋaanya byali binene okusinga ebyo byali bitwawula, omuli okulwanira ebintu ebimu nga tubikoleredde nga tetuli mu kukuba butayimba oba kugezaako okutwala ssente za muntu yenna, wabula nga twagala ba structuring industry yaffe tukolera awayonjo tufune ne mulimu gwaffe. Kuzimu ku nsonga ze tugenda okwogerako mulimu ensonga ya telecommunications. Kimanyiddwa nti emyaka 2 egiyise telecommunication companies zaffe ennungi eziri mu Uganda ezoperating eziriwo n'ezaggalawo nga zibadde zitradinga music naffe mu kintu mu nkola gye bayita ya CRBTs oba ringback tunes, ringtones. Naye tugenza okwetegereza ng'emyaka egyo gyonna mu ngeri ensi yaffe gyezeezimbibwamu nga omuyimbi tafuna fair share ku content gwe tukola. Bannange tuteekamu obudde bungi, tusacrificing ebiseera bingi, twerekereza bingi, tusula mu mastudio ffe mulaba nga tubakolera music ono abajjanjaba n'abayisa mu mbeera ennyingi. Music waffe yafuuka utility nti mumukozesa amaka gammwe ne mayumba nga bwe mukozesa amazzi oba amasannyalaze. So naffe just twagala tubeere structured, era nga njagala okwanjula the beautiful Vice President Star Girl Spice Diana ensonga enagibatotolere with more details. That was the introduction of the telecommunication saba twala kakisa kano ensonga ozinnyonnyole. Vice Diana ku nsonga yennyini Vice nga bw'abannyonnyodde, ebimu ku bintu bye twandifunyemu ng'abayimbi nga tetulya ku mulimu just nti tugenda ku performing nga twewuuba buli lunaku n'okeera oli mbalala oli mbaale oli jinja at the same time nga tolina newofuna adde akadde okuwumulamu ng'omuyimbi, naye ng'ate waliwo bangi abafunamu mu mulimu gwo. Tulina telecos abasinga mu mmwe mulina obuyimba bwaffe mu masimu gammwe, olina kasiri regular buli mwezi bakusalako nusu 200 oba omuyimbi yenna gw'oyagala nga bw'otusapootinga n'ogamba kangula kayimba ka Spice. Tuli millions and millions of Ugandans, fenna tukimanyi bulungi nnyo sekita ya music buli omu kwatambulira, ekidongo ne kiyita buli wamu music waffe yatambula, naye n'obbuluku kenkeera ng'omuyimbi ng'oli mwavu. Okoze oluyimba olutaddemu millions and millions of money, no promoting oluyimba olwo ne lukwatayo kampani nejja neteekako nusu 200 lebatema buli mwezi kufaaniwo awuliriza music wo, naye nga percentage gy'olina nga content creator olina 1%. Bannange mwenna abali wano muli exposed, is that fair? Ku 100% ng'omuyimbi nanyini content creator olina 1.8, government netwala omusolo gwa 50%, telecoms nezijja nezitwala 35%, betuyita SMS wanu baani badimaka n'atwala n'ekisinga omuyimbi, naye nga gwe asula atunula mu mpewo gwa promoting oluyimba lwo ate nga tolina ne weerekereza. Bangi batunda n'ebyabwe ne bawaayo n'obulamu bwabwe okuba ng'afunayo akayimba, naye nga ffenna tukimanyi omuyimbi w'e Uganda yasinga okunyomebwa
ate nga ffe tusinga okuteekamu obudde mu mulimu gwaffe naye nga kiri feya naye ng'ate sente zaffe zifiireyo mu maofiisi g'abasajja so n'olw'ensonga eyo ne 1% eyo gye mbagambye 1.8% tetugifunangako essente zino zisoloozebwa ku risaaki waffe gwe tukoze nga ffe waliwo estimate eraga nti buli mwaka ssente entono ezikolektingibwa ziri mu buwumbi 700 ono yeewuunyiza obuwumbi 700 lukolektingibwa okuva mu callback tunes ennyimba ze mutugulako ate ezaffe ze twekoledde gavumenti nefuna 50% ezisigadde ne zigabanibwa ekitamanyiiko naye nga bannange ekyo kyabwenkanya tusaba naffe batuwulirizeeko bekikwatako ku nsonga eyo yennyininyini gavumenti ya kenya wano banimba baffe era mulaba ebivulu si bingi mu kenya naye abayimbi tebali bubi nga ffe kubanga omuyimbi ku kontenti we gwakweyetiza alinako 52%. kyova olaba ntunyomebwa ne batuyita ba beggars because tetufuna mu mulimu gwaffe gwe tukola ate nga tuteekamu obudde bungi so n'olw'ensonga eyo ffe tusaba channels entuufu okulaba nga tunegotiatinga ne telecom companies tetuzze mu kulwanagana tuzze mu ddembe tube ng'ate ng'abayimbi tufuna mu mulimu gwaffe UCC ekikwatako mwenna please kyemanyi bino bigenda batuukako tusazeewo twegatte nga federation tulogeze eddoboozi limu mutugwatireko thank you so much. Akati tugenda kuba tufuna Lilian Whitefender. Bannaffe federation eno ezze nga bannange boogedde byonna tuli ku mulamwa kutereeza music industry yaffe. Waaliwo entegeeragana eyatuukibwako ensasula ya royalties n'abaana abakozesa music kaŋŋambe ba broadcasters nga 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 waaliwo entegeeragana eyatuukibwako bano ba stakeholders URSB, UCC, NCF, UNCC, NA and UPRS. Abo ba broadcasters twategeeragana nabo basobole okusasula royalties z'abayimbi mu ggwanga naye sente ze basasulako basasula kaŋŋambe obutundutundu 2 ku 5 sente ezasigalayo kati baate basaba bazisangulewo baleme kusisasula kakati awe wali kalumanywera tebaateesa naffe tebaakola ki bo basalawo busazi kuga nti ezo muzitusonyiwe kakati ate naffe eri gye tuba tukolera ebintu byaffe tulina oliba omuga nti owaayi baatuganya otuwa n'olwekyo ebintu ng'ebyo twagala industry bannaffe industry yaffe ebeere nga mwe tufuna ejjamba living example ebadde wano myaka nga 3 kumpi covid abayimbi abali wano mwenna ffenna twali tetukola naye twali tetufuna royalties senga twali tuzifuna kuba radio ne TV stations n'abalala abalina gundi ebyo bo baakolanga 24/7 naye ate ffe nga tetukola ki tetukola abayimbi muleme kulowooza nti bebakuba akayimbako ku TV kyamaanyi nnyo oba ku radio nedda tusobola okusalawo ne tuga nti Spice Diana afulumiza albamu ye twagala ya play ku radio 3 oba 4 federation nemusasulira okusinga okuyita emmanju ne bako sente zo nga gwe bo bagaba kuyamba naye ate nga gwe bayamba ekintu ekyo tukigenderere tuleme kubuguma ffe tukubye emyaka mingi naye tuli baavu lwakuba music waffe tumufunyeemu bakubina ebyokujjuza cricket oval simanyiwa owulidde oyinza okukola ebirala nga olikodinga music wo n'akusasula mu bimpimpi kaneme kubba show
kankome wano naye mwebale nnyo mwebale ddala. Baza muzeeyi kuba ensonga azirambuludde bulungi on that same matter. Waliwo endagaano eyakanyizibwako nga my sister bwagambye, which was 3 years ago. Ekyembi era ekibadde kituluma nti ku TV oba 3 oba 5 only 5%, 2 to 5% zezikoze eki zezisasudde. Yes, but look at how many TV stations are here. Wano wokka we tutunulira wano oba radio stations eziri wano. Now mwabali wano muli mikwano gyaffe era kino ekintu kizimba nammwe. When this survives, you survive and everybody survives and the industry grows because bagita ripple effect oba flip over okitegeera. So ensonga yaffe eriwo eti nti bwe bamala ate okukaanya, they still went ahead and did not pay. So now what we want to discuss with UCC as a regulator is, can we sit and talk about this matter? Because tetuze kurana. We are looking for a way to get what belongs to us. So we want to sit down with the regulator and say, they have even failed to honor the MOU. What we want now is for us to sit down. Tulabe ati tuneko ni myaka 2 kati. Bali basabye babasonyiwe emyaka egiyise. But now twagala tuddeyo ku mikwano gyaffe kasente ako tulabe engeri gye tukafunamu. Ensonga yaffe. Thank you so much. Bannange ndowooza ensonga eno mugenda federation twegattire mu ddoboozi limu. Twagamba ki ekiganya ensonga zaffe okutuuka? Lwaki omuyimbi abatafuna royalties ze okuva mu UPRS? Lwaki abantu sente tebazifuna? Lwaki telecoms batuwa 1% ate nayo ne tutagifuna? Lwaki abantu batuula ne UCC ne basayininga endagaano nga bagamba nti mutusonyiwe emyaka 2 naye okuva na leero tugenda kusasulanga ate 5 bokka ne basasulako ne tumanya nti nno butaba bumu. Kati twasazeewo tujje n'eddoboozi limu nga si lya kaayana nga si lya kuyomba wabula lya kuteeseza wamu tusobole okuba nga tutwala omulimu gwaffe mu maaso. Abayimbi bwe babeera abaavu nammwe temujja kufuna content mulungi. Tujja baweereza obuntu nga tebuli ku standard. Ne bwe twesupportingira ffenna wamu kiba kitegeeza tugenda tambuza eggwanga bulungi. So n'olwekyo tugenda kugenda ku Anne naye atuwe point ze. So tetusobola kuba 1-on-1 right now, but we can give you after and only this team. Okay? So right now kati proceeding kubanga obudde tetulina bakama baffe batulinze wansi ya. Basebo ne banyabo amanya n'eddoboozi Mr. okusookera ddala okuddamu ebibuuzo ebingi ebigenda maaso eyo. Ekiri wano tuli mugezaako okutereeza naffe omulimu gwaffe nga emirimu gy'abalala bwe giri bwe giri obulungi. Naffe twagala ogwaffe gufaananeko ng'emirala gye twegomba because kisoboka. Now tulina ensonga zaffe ez'enjawulo tetugenda zimenya zonna ziggweyo, niyo just obabuulirako ebimu bye tuli mugezaako kukolako ffe nga aba federation. Mulimu ekyokutereeza local content. There is an 85% provision that broadcasters should play local content on their channels. Now, abantu provision weeri 85% okuzannya ki local content waffe ffenna abayimbi abazannya bakola n'ebirala. Naye kino ekintu kiri misinterpreted nkitya abantu abasinga bagamba ebyo 80% mwe mugwa skits, mwe mugwa amawulire, mwe mugwa shows zammwe ez'Oluganda n'ebiringa ebyo. So ffe ngaffe aba federation tugezaako reaching out to the UCC tulabe nga 85% eno egenda mu local music or local art, then ebirala bikwatire okwo. Ensonga lwaki tugezaako okukola bino, twagala twongeremu mu bwagazi, mwongerewo obwagazi bwammwe eri music waffe n'ebyaffe tusobola ate okompitinga internationally n'ebiringa ebyo. Ensonga zikyagenda mu maaso wano, kyolyoka ayongereko ne mukulu lutalo wano. Obimenyemu kakati sigenda kuddamu muganda wange kyayogedde naye
ku nsonga yono okubanga 80% tefunika tukimanyi bulungi nti radio stations ezimu ne TV stations ezimu zikulirwa abanene baminisita baani naye in fact nti 70% y'abakulu abo naye bambi tubeegayiridde tugenda kujja mu ngeri yonna esoboka tuteese ku kintu kino omukulu kyabadde akkaatiriza kubanga mwe mubaga amateeka kati muyina ate okugatuukiriza kati gukkirira kana akawansi okanoka ne kale nsobola kimalayo nti tusaba UCC etuyambe kuba yekola ebintu bino bimaliriza era tugenda kwogera nayo etuyambe ku nsonga zino abatasobola abakulu abo bakiwagi eyina akapeesa kenyiga bunyize eti ebintu ne bitereera mpozi nange okwongerezaako ku ekyo just obubaka buli bumu ffe ba content creators ffe abasinga okulingiza emisolo okusinziira ku research music industry ye industry kyasinze oyingiza emisolo mu ggwanga Uganda so kiba kibi nnyo okubanga omuyimbi asinga oyingiza omusolo mu ggwanga ate yasinga okuba omwavu so tetuzze kuyomba oba tetulina intentions mbi bakama baffe obubaka buno bwatuukeko bulungi bwe tujjeewo twagala tuteese bulungi federation kyeze twagala tuteese bulungi tubagambe ndi bannange mutunulemu kino mutunulemu ne mu kino nammwe mwagala twagala mufune naye nga naffe tufuna so bambi bannamawulire tweyanziza nnyo okujja muzeeyo obubaka buno mubagambe nti oba batulaba ku TV naffe bamazadde baffe mulaba baganda baffe mulaba bannyinaffe mulaba bakyala baffe mulaba abantu mwena muli mu kulaba mumanyi oluusi mutukubiramu akasimu nti owaaye kiri kita blaza nga nakulabye oyimbye wali nange nenkugamba owaaye siinamu yadde ki 10 ate nga ndaba nkola okitegeera so si kirungi nnyo kubanga bakulaba okola naye nga bakusaba ez'amata toyinamu yadde 10 so bannange guno omulanga gw'abayimbi tetwaliiwo intention ndala bannamawulire tubasaba bwe tufuna nammwe mufuna bwe tukola kyo nammwe mufuna ffena tuliira wamu tukwatiramu ensonga zino eno tuzitwale mu maaso baganda bange tweyanziza nnyo. And I'm very happy to be here. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano okukirizibwa okwogerako ku Musicians Federation eye Uganda ekibiina kye tutadde together to let me leave Uganda alone. So katululeko Uganda. Madam President ogenda kunyambako byennemu okwogera mu Luganda. I think the emphasis here is tetuze kuyomba oluusi tuzasesa tuzalwana, we come here to fight or to do other things, but today tetuze kulwana. We've just come to ask for an audience and collaboration and partnership. Tetwagala kugamba nti UPRS tekoze kyeyina okukola nti UCC tekoze, but twagala bakkirize baje tutuule ffenna. We are not here to fight. And I wanted to give an example of some of the artists we see in the industry, and we think it's because they are hardworking that they are on stage twerking when they are pregnant. Teri mukazi abeera n'olubuto ayagala kusuuka ku makya agende ku kivulu tewali. Ate musiba mutubuuza ozaala ddi ntya nzaala ddi ntya nga ngenze mu studio yi Spice onaazaala ddi because nkikubuuza kati onazaala ddi nga bw'oyimba oluyimba toyina dduuka gy'ogendamu n'ogamba mu mpe zange. Onazaala ddi ng'ozadde abaana bw'ofa basigalira awo ku lasikishu eyo gy'okoze. Omuyimbi wa Uganda ye muyimbi yeka nze simanyi oba mu nsi endala gyekiri because when you talk about it they are like, are you sure, are you joking? Ebintu byaffe biri fane naye tebisesa. Mu Uganda omukyala nga Juliana n'ava ku music industry for a very long time abeekwese mumuwandikako stories enfu then ne bwagezezaako okwo nze nava ne ku mawulire. I don't remember the last. Do you think I don't want to do interviews? I don't remember the last time I did an interview because mwe ba partners baffe temwagala kukola naffe kyekituleese wano, so that for once we show a partnership. Manye nti bwenyimirira wano nenkubulira byenkubulidde, that's what you publish, not an agenda.
nze binsanyusa bino okulaba zi camera zino. Who doesn't want to be seen? Are you joking? But I don't remember the last time I stood in front of press to express anything. Some of you are wondering, akola chawe ye muyimbi. That is the biggest problem because nze njagala kola sente nera mu comedy nkola mu sente. Naye nze music yanema okukola mu sente ate ennyimba banange nyina ennyimba temukikiriza nina eddoboozi ate ennyimba naye as a business it's hard to enter music as a business in Uganda because there's no tomanyi okola oluyimba n'olukwata so bwe mba sitwakinze mu bbaala oluyimba gwange ogenda luwuliriza for free. What's that? So really again we shall raise our voices, but there's no fighting. We are just being clear that we are seeking a partnership with UCC, UPRS to make sure that our payments of royalties are in compliance with the Copyright Neighboring Act of 2006, the law that she already talked about. Ebintu babiyisa dda ne just tusaaga. Mukirize Diana azaaleko nga tali stressed. Afuneko ka break amanye nti mu 9 months ezo waliwo akajja because ennyimba zikola. That's all. Madam President. Thank you, Case. Mbadde nsaba twewulirizeeko tusobole okwetegeera. Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyama again okujja. Eno ensonga bagyogeddeko, buli kimu bakyogeddeko. Nze ndi wano kukkaatiriza. Tuli wane eno ku protectinga business yaffe. Nze ngenda mu ddwaliro ne bantekako kanula si mulundi gumu seebiri ne nva ku kanula ne nkaabira mu mmotoka ne mmala ne bannanga ku stage ne smilinga. Bannange ffe tetulwaleko. Tosobola kulwalako n'osigalako ewaka. Tusaba tulwaleko. Ekirala nga mukyala Ani wagambye abamu ku ffe tutya okuzaala. Ozaale nga ssente z'olikoza stage yokka. Onaabeerawo otya stage bw'etabeerawo tobeerawo. Tubadde tusaba nze ndaba waneeno abakulu baffe nga mwami Abdumulas ffenna tumanyi nti ffenna tubikoze ne mwami Abdumulas naye yabikola naye essaawa n'akugamba Sheebah sirina yadde ki ekikumi bwe tutwerwanako eno embeera ffenna egenda tugoberera leero Abdumulas enkyagenda kubaffe abatudde wano ate mutandika okugamba feded artist mmwe ekyo kibanyumire naye nga bambi tulemereddwa lwaki tosobola kukola ssente mu stage waliwo abatakuba nnyimba zituukana kubayita ku stage abo mwali mubalowoozezaako ng'ate naye mu music akola ki ateekamu abo nabo nsaba mubalowoozeeko so nga mpunzika bannange tusaba tukolagane ssente tuzirya nammwe tubawa ssente zaffe abamawulire tuzibawa ne tugamba mutuyambe muyiseewo kino ate mmwe ne mukuba tubadde tusaba leero mututuukirize obubaka bwaffe nga tewaliiwo kubuyisanganya mu ngeri etali ntuufu ekituufu kiri bwe kiti tuli wano lwa copyright yaffe mu Uganda naffe tusobole okuba nga otuula ewaka we bakuba twesaana nze nnyina ennyimba nnyingi nnyo naye amazima bwe sikola ku stage siyingiza bukyanga mbeerawo siyingizangako ka ssente ka nnyimba naate nga callback tunes muzisaba ku radio muzikuba ku internet muzikuba bannange twagala omulimu ku mbaga mu jimu bannange woba sad owuliriza music woba happy owuliriza music woba bored owuliriza music naye ffe abateekamu tetufunamu. Thank you so much. Obudde butukutte bakama baffe batuyita twagala kwogeramu ne UCC twagala kwogeramu n'abantu bonna bali wano tusobole okutereeza omulimu mwebale nnyo kujja wemba mukyasobola okubeerawo mubeereewo tugenda mu meeting endala ya ssaawa jaseemu wemba musobola okubeerawo waliwo ebyokunywa wali munyweko okunywa ne kamere nga naffe wetumaliriza tweyongereyo wetukomawo bibe bibuuzo byammwe tweyanziza nnyo. Thank you.
Muzaala